omulimu gwaffe gwatabuka era munkoze bulungi ne munkyalirako njala kutwala n'omukisa guno okutwala okukiryalinga air ku nsonga ezibadde zitambula ne balunywa ne show ya Freedom City ndoza mwabadde mubiwulira endongo yatabuse bye bituufu era tugamba abamemba baffe mwenna abali mu mulimu guno mwegendereze nnyo ne excitement ebeere ntono ku mulimu kubanga input mungi ate abantu abakola ebintu bingi ne batwetamwa saagala kukulooza nti nno tewaliwo ensonga teriiwo ekituufu kiri nti twabakola ebintu bingi ffe bennyini abategeka tulina ensobi nyingi ze tukola abayimbi notawa value ya muntu akuwadde ssente so incident ya Freedom City bannange nali wano mu office yange nenfuna essimu okuva ewa mwami Mukaya nga ngamba ayagala kumubookingira ku kifo bagendayo ne bakibamma so nampita ne mugamba waliwo ki nangamba abagenda kola yo show ya Valentine kuliko David Lutalo no kwaliko nze ngambukinga kwaliko Rema ne Ediken so ne tugenda ekifo n'enkijjayo mu mannya gange ne bakimpa bagamba gwogenda okukola tukola naawe bulijjo tewali ne bampa ekifo ekyo naye bwe tumala okubuukinga waliwo foomu ze musayinira ku Freedom City eziraga obukakafu bw'abayimbi abo kati ne mbakubira ne bagamba mundeetere receipts z'abayimbi naye ebbanga nga liiseewo wiiki nga 2 Mukaya n'angamba ekituufu abayimbi bali kati bakyaliwo abaliwo abatuufu ye David Lutalo ne Nwaji naye mu wiiki eyo nentambula nenfuluma kubanga bwe nfuluma ab'ekifo nga bandi bubi waayi kati tetunalaba confirmation y'abayimbi ayite n'okutimba tekuliiwo bwe nagezaako contactinga Mukaya n'angamba ekituufu kyeyo si yange kyo ya Saimo nemugamba Saimo sheno actually bwe yaŋŋamba nengutwala obuvunanyizibwa nemukwira nga takwata nemuteerako voice agirina ne Mukaya nenjimwa nemugamba show ya Freedom City si normal show tebazikola nga show endala bwe muziraba erina ebintu bingi ebyetaagisa okubeera behind the scene ng'opushinga okusobola okubeera successful nanga muzeeyi mukulwana ndabe nga mbimala naye ekituufu ndowooza alina obuzibu financially ate n'atabeerako peni kuba natuuka ne muyita mugamba jangu show yo abantu abaliko b'amaanyi mujje tutuule wano tupulaninge mulaba bulijjo show nga tuyambako bannaffe tulabe engeri gyesobola okuvaamu nayinza okuba nga one yalina omuntu yali amusuubiza ssente oba yenyini galina waazisuubira nga tayagala kuengejinga muntu mulala ekyamuleetera obuzibu ku lasiti wano ab'ekifo bankubira nga wabula ennaku enkeera nga ye Valentine ne bankubira poliisi yasooka nenkubira n'abasaabagabo sheeno kati tulaba drive ziyitamu naye tosasula tetulina clearance so nengendawo nze kennyini nempita manager ffe nga sheeno tugiyimirize naŋŋamba kasita gwe wagireeta tugiyimirize olwo nga lwaki nnyimiriza nga nkubidde Mukaya ŋŋambye nti abayimbi tebaliiwo yaŋŋamba Nwaji yafunako deposit naye Lutalo tanafuna kale nusu neja naye yalayidde nti alina kuyimba nga amaze okukola ki okusasulwa kakati ng'omuntu alumirirwa omulimu guno nabeera ku Saime essimu zange nyingi kanananyamba najja wano saawa ngenkera boxing day sorry Valentine najja wano saa zange 11 bwajja n'angamba nkoze ntya muzeeyi ne mugamba nno sheno togenda gikola okusinziira ku biriwo kyava ndeetera ebbaluwa ya poliisi n'angamba ebbaluwa yino ne mugamba ebbaluwa ogifunye naye kati zino essaawa process mwe olina okuyita olina egenda ekatwa n'angamba nateeta envuddeyo kakati bwe tudisikasinga ne mugamba olaba obuzibu obulwo nti essaawa zino kyofiiriddwa kyotaddemu nkiraba naye waali kifiiriddwa n'otogenda mu biddako kuba ebiddako byagala nyingi nina omuze wano nina ekitabo kyange wano badda yali yange eruwa ne mugamba tusooke tukole tuwandike lisiti y'ebintu ebikyabanja ku sho ne tubitematema wano nga bimwetaaza $2,2 23 n'ekitundu lwakuna kiro saawa zigenda mu kuwera 2 kakati ne mugamba laba sente zino tolina osobola kuzijja n'angamba naye muzeeyi olaba ekisente nalanze nga mutuufu omutunuulyanga omutegeezi naawe kikulu muga nti kyoba gisazizza amanyi mu ndongo tukkiriza nti endongo ekusala ng'ogisoloozezaako n'okkiriza bukkiriza nti ekoze eki egaanyi naye okugikuyimiza nti togikola kakati bwe mutunuulirawo nga watudde mu ntebe yange ne mugamba manyi kyetukola nze nina abantu ab'embaata mubamanyi be batuwola ssente za kanzikuwole emisinde kambakubire bakuwole ssente tukiyalinga biri ebikoze eki
ebisigadde osobola okukola show Katonda tumanya asobola okukusaasira mutuufu nga bw'olaba ekipande nga kiri interesting kireeta numbers nenkubira omusajja Kasapule najjaawo nimugamba omanyi njagala milioni 23 nangamba manager sisobola kuno obudde kyensobola okukola kuwa milioni 12 kati nga balance w'ekifo kwali kuliko clearance za police awo nga omuyimbi Lutalo ayagala milioni 10 esente ezo nyingi naye bali bakanyiza sisobola kumunenya n'ekifo Lutalo yali agenda okuyimbira nakyo kizimu oba oli awo kakati kyenva mugamba nti tukola tukwate sente zino zaatuwe 12 tusasule ekifo kigwe tukole ne clearance ya police kati omuyimbi twogere naye mukwogera naye nti bwabajja bwe tuba bano bamala okusoloozamu ezaabo twanguwe kuza omuyimbi mangu nti ye oluzifuna nga muhuzera nga nkuba essimu wano bwe nakuba essimu nekwira mukaya n'ateekako Lutalo ku ssimu Lutalo n'agamba bwe mba sifunye ssente sigenda kulinnya ku show kyemba mugamba omanyi kiriwo nti enteekateeka eri wano kijja kuba kibi abantu obutabayimbira nga muzze mubalanga katukiryalinga bino ebirala show bw'eneetandika wonootuukira okuyimba kuyimba ssaawa 3-4 tujja kuba twamaze dde okusolooza ssente zo ng'ojja okola ki ekyanwa gisakiyingiramu n'akamuka banga bamusasulako omuntu yena bamukwade deposit oba olina okujja oyimbe bakube balance kakati bwenjogeraganya ne Lutalo ne tumaliriza ne bampa ssente zino bayiza zalina mu kaveera wano ka black era abantu banda wano nga nkuta ekiveera ngenda Freedom City ne nsasula ssente zaabwe nabo ne tubawandikira wano endagaano nga balina okusooka okusolooza amazima gali nti abantu tebajja kubanga abaatuwola ssente twali tulina okubawa obutabo 7 nga bukola milioni 10 kwa yatuwa 12 nga ayongeramu 2 era omusajja n'abeera cooperative kwa namugamba kwata obutabo bwa ebbanja obumpe okwata obutabo bw'omuyimbi obukola ssente z'oli nabo obukole ki obumpe manyi nti obuvunaanyizibwa buli kunze okukubira omuyimbi ajje endongo yatabuka abasajja betwawa obutabo 7 baatundako 6 twazali zigenda okuwera ssaawa 3 nga oli angamba ndi kwa 5 nenge ekkubo kkalu nga wendi awo nno ngezaako poliisi endi bubi eta ssente bwe mbaga mukakkaneeko zaali ziwera ssaawa 4 nzijjukira gundi yali ku stage nantume neŋŋamba Simon nti kakati mu ndongo bino bye tukola olwaleero mu booking tetuliimu waliwo omwana wa Simon mulala yali asolooza ne muŋŋamba olize omwana oyo alinawo ssente mmeka Musa yali ayuza ticket naye waliwo omulala yali awo ne mugamba nyamba omumbuulizi bw'abanga ssente zonna ayinawo obanga akakadde ne mugamba gundi wammeka ono mukyala yani nantuma ali ku stage nanga abadde abanjanga akakadde ne mugamba manyi kati eyo akakadde tetukalina naye afazaali tufuneyo nga 2 tumuwa amafuta kuba mukujja wano abadde akimanya nonaki alina ne ttiimu y'abantu era bajja kuva wano tunyigirize tunasonga tumufuneyo nga 2 tumambi bwe genda agenda okulingiza mu kasawo kooli ndoza nga mulimu 3 amazima kana muggulu namusaasira naye nga sirina kyakkola mu butuufu nga olaba pressure emutta wali omwami omumpi gwe yalina yangamba we South Africa bwamugumya mugamba ssente zifa gwe toddawo okugira kakati kyava mbuza ekibuzo kyali very interesting nangamba nko balunywa kakati twali ne ticha nangamba tukoze tutya ne mugamba zine essaawa 4 ezituuse bino bye bizibu byosanze kati endongo eno tugisayi kwanda twali mu meeting ya police ne bagamba nga bagamba obudde saa 6 ne bagamba essaawa twali linzeemuko ne mugamba ekisoka kiri kimu kakati ku budde bwa police bwe tujja ku essaawa zino ezigenze tusigaza 2 hours sho kubeera close kyakubiri ali ku stage essente tazirina abajja abalina okujja baggalewo tebannafuna tebe beetaaga ennyingi era kyenva njogera ekintu kyali kya Lusaba kozi ng'onoleeta baana bo ne tubateeka ku mudaala wano tubatunda endongo neggwa naye bwe kibanga tolina kirala kyakkola kati wano muzinga gukukoze eki nkolera ekintu kimu genda yali ayingiza emmotoka munda genda ovuga emmotoka yoyo mpolampola ogijje munda awo gifulumye wabweru ekituufu ogenda ofune weweeba kanze nzija Sayimu ku kifo ne mugamba kyolimu nkimanyi nnyo kyetugamba abantu ku ndongo nti ekituufu mutunyiigira amazima naye mulimu guno muzibu nnyo omusajja oyo gweŋŋamba genda ng'ekitono ennyo ayinza okuba otwali tuyimiridde nga yakasasanya milioni eziwera ameka naye ava mu kifo nga talina de siringi 2 mugamba genda kakati ne nkwata essimu
nenkwira manager w'ekifo jukira nabagambi wali nti nagenda ne mugamba sheno tugiyimirize bwe naleeta sente nintekawo nembera ntusobola okufuna nayo ne bagamba nga butuufu tosobola kuza nti freedom says okugaana okuweza kale abantu 100 kakati ne mugamba omanyi kye tukola nti obuzibu buzze naye nyamba ogambe security y'ekifo esibe gate eziyingira mu mall munda njogere ne security mbabudde nti abayimbi tewali busobozi bubaleeta bwe tuli saawa zino sente tewali kwa mpasika twali tulina bonga bala bantu tewali nangamba kati jumolesa obuzibu nimugamba sirese buzibu abantu bano bana aveno ne bayingira mu mall munda mulimu amaduuka g'abantu bajja kukyaba kuba ebintu naye bwogala weno ekirungi eri gye tukolera kati wapya omuntu bw'ayita bweru wa kizimbe ne mugamba kozesa security y'ekifo mugaleewo emiryango abantu bano tugezeko banyola nti endongo ewedde mu mbeera yonna bajja tuvuma bajjako naye tewali kyakukola kakati n'agamba kale kati motoka nga yali munda nze nenvuga emotoka ne ngiteeka wabweru nenzija ne ŋŋamba eyali komanda naye gwe ŋŋamba nti endongo neetabuse ng'abanja balance wa 7,000 naye nga tewali yadde 1,000 kyemba mugamba komanda omanyi nti kati omulimu gw'omutuufu gutuuse ogwa poliisi gweyina okukola nangamba ogwakikonzo ogw'okuyimiriza obujagalalo kubanga ekituufu bwe twogere endongo tesobola kugenda mu maaso nabuuza Simon ne mugamba nwajalwa nangamba abadde ajja ne mugamba nti afazaalo yazze ne $2,000,000 singa atuuka wano ku kifo nsobola okugala ne mu influencer ne mugamba okimanyi tutuyambe tewali sente naye engeri gy'oli nti waliddeyo dda kali yamba ozikize embeera kati simanyi tamuzi zaabwe bwe zaali kuba oyo saayogerako naye yadde management yaabwe naye nga afunyeko $2,000,000 kyova olaba n'akalango ye yakakola ye ayina akalango akali akasho mu mbeera eyo embeera ye yaliwo n'eremesa sho eyo okuvaamu obulungi naye nalabye abantu waliwo n'omukyala ali ku TikTok atambula n'agamba baatubba bamwana mulaba ne Simon Wabukedde ekituufu enteekateeka yaffe oba eyange ng'omuntu nagenda kutaasa kulisiwinga muntu naye nange ne binnemerera ekyokubiri Simon omanyi ezo sho zaffe ennene sizaakusa bw'olabanga omuntu ataddeawo endongo omanya kyensobola omunenyaamu nti yanda mining omulimu gwe yayingiramu tosobola kuba na kipande nga kiriko abantu babiri abo babiri n'okikola ng'akoze endongo y'akabakko omu okitegeera no sigezaako kunafuya kabakko nti bwe nkola esho y'akabakko nga yakalenda nsobola okukola nenjiranga bulungi nga bwenso naye bw'olanga ng'olanze lutalo n'olanga ne nuwaji ani olwala ku freedom kuba ne kabakko mulaba nga ali freedom star nga w'omutimbye tosobola kusaaga naye nti ekifo mwe yagenda eyateekayo ekigenda n'atamanya amazzi gaakola ki kyova nti baali lakisinga nnyo ekyamuviiriddeko ebizibu so amusaasira embeera mwayita saa zino ate era nengamba bapromota nti embeera y'endongo esusse expenses nnyingi abayimbi batumbudde omuwendo ate mu nsawo abantu tebakyajja kubalaba lwaki ebintu bingi bye bakola naddala ba artist baffe nosanga ayimbye wano ali wano ekitegeera kati otuka kumugamba nti tumwetaaga wano olumu naawe ng'otaddemu nnyo naye nga numbers tosobola kuzikola ki kati nekyo saagala kukiyisaako maaso ojja kwesanga nti nakyo yali factor nti $2,000 gyali gireezeemuko naye ng'ate era gireezeemu kwani sirowooza nti sente zaali nyingi freedom city we normally use to have that to 20,000 fee ku bantu abajja okulaba naye nze ndoza nti enteekateeka ye yabulamu kubanga amazima singa naakuwuliza audio yange ojja kumanya kinali ntegeeza bino ebyatuuka mu ndongo naye nabiranga wiiki nga 2 emabega mu audio ze nabaweereza nti tebaakola kimala abantu tebaamanya show okitegeera tebaagiranga drive nga ntono ebirango yabifuna ndoza leeti kati ate waliwo ekirala ekiri ku buzibu bannaffe betwana aba TV ne radio gw'amaanyi ogapimira ku mulimu w'okola naffe tukola endongo neweesanga nti buli radio buli TV buli TikTok omuwadde naye kubaga nti kati nze ndi Wabukedde n'oteekaawo n'olimitinga kisobola okukosa n'ebimu ku bigambibwa mbu bunendo okolaganayo n'abayimbi sabamanya nti lwakirimu osanga abamu abayimbi ne bagamba waayo baluma anti kaakati eyo statement nfu olw'ensonga nze saayina kalango we nali ku show era ndabika ku show
lwaggulo ng'embeera etabuse. Kati abayimbi ani yabagamba nti balunywa mwali situjja kujja. Secondary baba baali baagala okukolera kubanga ye yabakontaktinga abaali baagala okukolera ni Saimo bo baatuuka ne balowooza nti ki kuba kati nga nti Ndongo yasooka kubeera ya Rema ne Lutalo ne Kenzo. What went wrong ate kijje ku bano? So mistake yaliwo mu kutandika ng'omulimu guno gutandika. Ab'embaata kyemmanyi nti baasolooza miliyoni zaabwe 13 era bajja kuba babi nnyo oyo mbalabe watona nga babanja mpozi nga baagala omusajja ate agenda atunde baana abasasule. Omusajja wamuwuliriza akali mu mbeera ki? No, twayogera naye Endongo emala okuggwa enkeera yankubira nanga muzeeyi baŋŋambye ne mugamba actually nze saasooka na kumanya so omuntu yankubira nangamba obaye bamenye obutebe kukozebwa nga sibimanyi nenkubira wa Freedom City nga manager takwata then nenkubira eyali komanda wa police eyali komanda wa FEP nangamba ne Emma ngendo okeberamu nga ndaba abantu bagamba kineze mune nkubira osini mugambo wa bino ngate wabinga nangamba ate babadde nnyo byabaddemu abitune ne tubisobola ne tubisirisa ate ekigambibwa nti manager wa Freedom City yaggulawo omusango. Ate oguliriddawo tambula ku TikTok manyi kyenazudde abantu ba TikTok bano babi bakyamula ebintu ne boogera ebifu omusango bwe guba gwakuggulwawo naali badde nze mmanyi nnyo olw'ensonga nti nze na booking ekifo okiwulira ne contract nze nakisaninga Freedom City yali badde waabidde nze naye sinnafuna communication yonna eva gye bali kubanga ekituufu twagenda okuyingira mu shene nga ebizibu byayo babitegedde nga bannannyini kifo era nkakasa nti byonna ebyavaamu nabo bwe baba nga omutima gwabwe si mulala bamanya nti waliwo ekizibu ekitaali kitegeke. Awo nga tuvuddewo Abitex agamba yagenda lwakuna wamuwulizaako ye omukulu yamusinkanye engeri gye yabagobayo. Ndi Kampala ali ggulu sinnayogerako naye by the way n'ebyo byempulidde mbirabye ku mikutu ate mmanyi nti nze kyemmanyi kiri kimu nti gye yagenze oli kyaliiwe bajja kweraba. Yes, that's what I know. Mwogezi wa bapromota. Yes, President we yagenze eggulu ng'abantu abasinga bamanyi omukulu yabagoba eggulu bapromota wamu n'abayimbi. Nsonga ki ezamuleetedde ogenda eggulu? Nange ndowooza ndabye waliwo akantu kenda bikatambula ng'omukulu ali ggulu. Twakola ebibiina mujjukira bulungi nnyo era ekirungi naye akyogeddeko ne tuwaawukana naye olw'okuba nti netulaba okutambulira awamu ne tuddamu ne twegatta mu kye bayita National Event Promoters Association UNEPA. Ekibiina ekyo kigatta abantu nga kibajja mu njuyi zaabwe ze bali. Ffe tuli mu kibiina kye bayita NAFEP ekyali kikulembera omukulembeze mukulu Balamu mwami Abitex alina FUPA. Olwaliro luno kyamukisa mulungi nti wano njogera ng'omwogezi w'ekibiina ekitugatta ffenna wamu nti omukulembeze babadde ayogera nti ndi ggulu ngenze okunoonya genosale bammemba bange bali bubi. Akyatudde bulungi n'agamba nti bammemba bange abafupa saaba abalala. So omuntu kirungi nnyo omuntu okunoonyeza abantu be and si musango ayinza okuba nga ye enkolagana ye ne Geno esukka ku kyaffe oba mu kyemulaba amawulire nti bano nabago basaagala balaba. Agambye nti ngenza okusakira bammemba bange abo abafupa abali obubi. Saagala kuza nti ffe tuli bulungi nnyo na biki naye olw'okuba nti no olumu twewala ng'emboozi efaana bwedi kyobala tugezaako okwekuuma nga tusirise tusobole okukola ki abantu obutatutwala bulala naye ekituufu okugendako kweggulu tekuli official nti kwa kibiina ekya UNEPA ekitugattira awamu yagenze nga mukulembeze wa FUPA asobole okugusiza abantu be olw'ensonga giri gyengambye nti olw'okuba nti bo ayinza okuba alinamu enkolagana ey'enjawulo ne Geno
era ayinza okuba nga tewali nnyo kiri awo kyabadde official mu kugenda nti ebibiina mwali bye byatudde ne biyisa resolution eyo. Abantu ne beebuuza bapromota n'abayimbi be bali obubi bokka mu ggwanga. Ekyokuba obubi buli omu waali yamanyi bwali and nga bwe nkugambye nti omuntu bulijjo abanoonyeza abantu yamanya. Mukulu wabbe n'ekibiina kya FUPA oyinza okuba nga waliwo bammemba baatule ne bamugamba mbeera etuyinze genda otusakireko. Si kyangu kyakuba nti bw'oba wasuze enjala nze gw'obuulidde nze amanya. Bw'oba tombudde sobola kukola ki? Sobola kumanya. Nze ndowooza nti bannayuganda bali bubi bonna. Tebali bulungi ddala nno abasingira ddala, naye enjawulo eri mu ffe lwakuba nti ndowooza oba twetwala nga tuli banjawulo oba twagala kubeera I don't know nti ebyaffe birabika nnyo buli kiseera. Bayinza okuba n'abo abalala abali obubi nga bagendayo naye nga tebalina muzindaalo guno ffe gwe tulina, oba nga bo bamanyi nti bwe naayogera nti ndi eno abantu banaga lwaki oyo. Naye ffe olwokuba nti ebintu bitwala nga bwe tulaba weesanga nti yalibadde gyali ne mutamanya, n'olwokuba nti yabadde ayagala mumanye era yabategeezezza nti gyakola ki? Yes.